abongedde ennaku 2 asinzidde Scotland abadde asinkanyisa minisita eggwanga lya Bungereza babadde Scotland n'agamba nti Russia please Russia mpuliriza bulungi mbongedde ennaku 2 mu nnaku zino limbagambye 10 mukomye olutalo oba si kyo ngenda abongedde ennaku 2 ku 10 ze lyabawadde kati ennaku 12 ennaku 12 in fact eno deadline mpya yali abawadde deadline ampuliriza mpya yali abawadde ampuliriza ennaku 5 azisaze tabongedde Donald Trump asaze ennaku agaye nti tetujja yali abawadde ennaku 50 yasetinga deadline ng'ennaku z'omwezi 14 n'abagamba abawadde ennaku 50 olutalo lugwe oba si kyo mujja kundaba kati azisaze ennaku abawadde 12 ekinene nnyo bagambye muyina ennaku 10 11 ba 12 temundwisa olutalo lugwe tabasabye abalagidde kakati Trump agambye nali mbadde ennaku 5 mukomye olutalo nisiraba nsonga lwaki tulinda there is no reason in waiting tetulina nsonga lwaki tulinda mbawadde ennaku 10 11 oba 12 mu lukumi otherwise tulukoye Trump bwagambye Russia I am not so interested in talking anymore nkoye okwogera munjogeza bingi nkoye kati mu lukumi mwine ennaku 10 11 ba 12 kakati ekibuuzo kiri nti omanyi Russia si Iran nti ojja mugamba nti ogenda mukuba ebintu bino birimu level era ekibuuzo kiri nti kati Russia bw'atalukomya bagenda mukola ki bagenda mukuba kikafuuwe tebakulya ekinosu tebajja mukuba bagenda mukola kinatti ono wannatti Iran ye bakuba mukube nga bwe wakirabye Russia tebakuba mukube nedda sajja mukulu dani muvubuka ono ye musajja mukulu wannatti ate bamutya ndowooza era ng'olaba ki lwaki naye tebagenda ne bamukuba kubanga oli ye Iran bakubye mukube ono naye lwaki tebagenda ne bamukuba nedda bino biralamu ngene balevu ndala kati ye ne mumukanga otya era bw'oba okanga Russia tomugamba nti tugenda kukuba ekyo kizira okiyisanga mukamwa nti Russia tugenda kukuba Putin tugenda kukuba tokkirizibwa kunkangakanga awo ayogeramu ng'omukulu oli yagamba tokkirizibwa kunkangakanga tokkirizibwa ku Russia tokkirizibwa kukyogera era bw'okyogera weetonda mangu olina okwetonda amangu nti Russia omugambye nti ogenda mukuba bw'okyogera weetonde nga bukyali kakati Russia tebakuba mukube bakola ki wannatti era Trump agaye ennaku 10 11 12 tugenda okuteekako natti ogenda ziwulira nene natti bazimuteekako dda birabika ng'ebitaakola kakati Trump nkoye okwogera nkoye okulinda naku 10 12 ogenda kundaba natti kakati Medvedev yaliko omukulembeze w'eggwanga lya Russia ayanukudde n'amugamba nti okimanyi nti oli mutulangirirako lutalo Trump okimanyi nti oli mutulangirirako lutalo naye bulangirako lutalo bamanyi ani gwokanga ye Putin tayogedde omanyi Putin wa bigambo bitono alina basajja baboogera oli Peskov ayogera gavumenti nono Dmitry Medvedev deputy chair owa Security Council yaliko n'omukulembeze ono mukambwe Dmitry Medvedev amwanu kunamugamba nti okimanyi nti oli mukanga Russia bw'otulaba bw'oti olaba Irani eno giyita Iraka sina kindi obubiddwa ng'ogiyita Afghanistan this is Russia oli mugirangirira ku lutalo nga tomanyi weebereremu totukanga Abarusi bamugambye nti tolina gwokanga tojja tukangatiisa Medvedev okuteesa tusobola okuteesa naye naffe tuzzemu kikugamba ebiruubirirwa byaffe byonna
bimala kutuukirizibwa aidha nga tulwana oba nga tuteesa naye ebyotukanga tobiddamu toddamu tukanga. Kati minisitule w'ensonga z'ebweggwanga wa Russia gwe bayita Dmitry gwe bayita Sergei Lavrov avudde n'agamba nti Lavrov agambye oli abadde Medvedev ye Putin tayogera wa mirembe bw'omutunulira bw'oti tayogera nnyo naye bw'aba ayogedde kati alina abasajja aboogera. Omusajja ayogera ku lwa Russia abeera Medvedev ebiseera ebisinga oba omwogezi wa gavumenti omutongere Dmitry Peskov oba Lavrov minisita w'ensonga z'ebweggwanga agambye nti bannange twalaba dda ffe tukimanyi Russia irwana n'amawanga gonna entire West alone. Agambye nti Russia is fighting against the entire West alone. Otuyita bangu azimbye tulwana n'amawanga gonna. We have a lot to do. And the most important thing we need to do is to defeat our enemy. Tukimanyi nti tulina bingi ebyokukola naye era katukitegeere nti mu byafaayo Russia terwanangako n'amawanga gonna nga ku mulundi guno tubagasse mulengo tubakuba bonna beegasse tubakuba. Agambye nti mu ssematalo owokubiri Russia yali eyina abagiyambako ne ssematalo eyasooka twali tuyina abatuyambako naye ku mulundi guno tuli ffekka tulwana n'abasajja bonna tubakuba lumu. Ebya ssematalo birala twali tulina ba allies twalina emikago naye ku mulundi guno bonna tubakubira wamu. Ogenda okulira Germany alese sente bwezi tibo ziwadde Ukraine, ogenda okulira America alese Patriot, Omungereza n'aleeta Storm Shadow, ogenda okulira Poland ewadde kino. Kakati agambye ebyo twabirabadde byetukanga bana abasajja tubakuba kirindi. Ssematalo w'okubiri twalina alliance nga tulina betulwana nabo naye kati tekibanga mu byafaayo bya Russia abasajja bonna tubasimula kirindi. Abadde Sergei Lavrov minisita wa nsonga za bweru owa Vladimir Putin. Gwanga ku gwanga. Kale nno alipoota evudde mu minisitule y'ensonga za defense e Russia era bw'etyo etegeezezza nti Ukraine ennumba zeekoze wiiki emu yokka bw'etyo eyise zissa abantu 24 okwetoola eggwanga eritibwa erya Russia. Ba civilians 103 be babuusewo n'ebisago eby'amaanyi mu nnumba ez'enjawulo ezigenze maaso n'okuba nti zikoleddwa eggwanga erya Ukraine wakati mu wiiki egenze maaso n'okuba nti eyise. Kakati ebifo ebisinza okulabika nti bekubwa mu badde region eyitibwa Belgrade, Kherson, Zaporizhzhia, Krasnodar zimu ku region Russia zagenze maaso n'okuba nti yatagetinze. Tutegedde nti Abarussia balina n'akakodyo akapya ke bayiyiza ne bagamba nti olutalo bw'osumagira oba owedde olina okuyiiya ennyo osobole okuba nti oluwangula biri mu tekinologiya. Ennaku zino olutalo lwagenda mu tekinologiya ow'ekika ekyewaggulu oba tolina tekinologiya oba owedde. Kakati Abarussia bayiyiza akakodyo ak'okujjangako intaneti. Bagambye nti drone za Ukraine ezijja e Russia nti zibadde zeeyambisa internet services z'Abarussia oba batya oba badde bazirondoola nga zeeyambisa internet nti naye Abarussia bakizudde nti bwe balengera Ukraine ng'eronkinze kati ebimu byabwe nga tebinnaba kufaafaagala nazo nga internet bagijjako. Internet bagijjako kitegeeza nti zibadde zeeyambisa internet okubakuba. Kati Abarussia bagambye ekyo tukitegedde kasita balengera drone za Ukraine nga ziyingidde obwengula bwabwe nga bagiswitchinga off n'okusinga mu kitundu kibaba balengedde nti zijja. Tetumanyi enkola eno egenda bayamba ete tebannyonnyodde naye nti kakodyo kapya Abarussia batanze okukakozesa kasita balengera drone y'omu Ukraine ng'emaze okusala ensalo eyingidde Krasnodar, eyingidde Belgrade, eyingidde Kursk ne mu bitundu omuli Zaporizhzhia kossa Crimea n'ebitundu ebirala bye baawamba ku Ukraine nga bagenda maaso n'okuba nti internet bagijjako. Olwo nno ng'ebimu bya Russia bisooka bizibalula. Gwanga ku gwanga. N'olwaleero nkomi wano MTN badde bateekamu ensimbi